Abatuuze 10 ku kyalo Kigogola ekiri mu ggombolola y'e Namasumbi mu disitulikiti y'e Luweero baweereddwa obutwa omusajja abadde atembeeya eddagala ng'ono abadde ne banne abalala nga batambulira mu mmotoka. Bayitibwa mu maka g'omusajja omu ng'aleese omusawo era nga batugamba nti oyo musawo agenda leeta babba ente ze ezabbibwa emyezi 3 emabega. Bwe twatuuka omusawo yatugamba ayina amajini ge ate makambwe. Amba omusawo wuyo n'annyonnyola by'annyonnyola ne tumaliza twadde tugenda ku mirimu gyaffe tuddeyo. N'agamba omuntu ageza n'ava wano eno nga tafunye ku biddagala binene okulyako wabeerako ekimutuukako tetawana okujja ewuwemu nga mwegayirira. Abasajja bano bajja batambuza eddagala erikwata ababbi n'okugaba obugagga nga batuuze okuva ku byalo kuli Namasumbi, Kigogola, Ntotto ne Buguzi baakungaanya mu maka ga Kaddu Gerard Emmanuel abadde yakabbibwako ente ze okwefunira ku ddagala eryabalese nga bataawa. Gavumenti eve tuyambeko ku musajja oyo atunyonye bye yatuliisa kuba ffe tubimanyi. Babituliisa lwa mpaka nga batuwa n'eccupa y'amazzi omalawo bino bakupakira biri omalawo bino bakupakira biri. Ogano birya ng'agamba lwaki ogano birya. Omusawo yasoose kubategeeza nti tayagala pikipiki okumpi ne waakolera era baazese mita 2 ng'abadde baagala obugagga yabasabye enkoko ne bazireta bafune obugagga obw'amangu. Bagamba nti bayingira omu ku omu wabula olwo yavuddeyo n'ategeeza banne ababadde mu layini nti banne balese munda bazirise nga ye ekyamutaasizza eddagala erimu yalikwese mu ssaati kyokka baagenza okuyingira ng'omusawo yayise manju n'amalamu omusubi. Ebintu teyabikolera wabweru ne tusimba layini ne tugenda naye yagamba nga mu kisenge wayingira abantu 5 kwaba abantu 5 ng'alondako 2 oba 3 abavubuka balaba nga balina amaanyi nga bawe ebyokulya n'amazzi ng'abamu oluusi bagamba mufulume n'atabawa. Kati nze we nalaba ekintu nalaba nga si kya bwenkanya era ne neekengera. Nagamba abantu abali mu layini omuntu atanalya ku kintu kino akyesonyiwe adde waka. Naye omusawo oba yakitegeera wayite eddakiika nga 2 omusawo tetwaddamu kumulaba nga yagenze. Badduse okufuna pikipiki gyadde bazirese batwale bannaabwe mu malwaliro wabula abasinga bagenze okutuukayo nga basigaddeko kikuba mukono nga bamu baazibye amaaso ng'ate abalala baayubuse emibiri nga basabye yenna abalabye ku musajja ono bamukwate kubanga mutemu. Kuno twafunye abaana abalwadde 7 mu budde buno tulinawo omwana omu yaliwo budde buno n'abalala we bali naye bali waabwe baka babakuumidde. Ssentebe w'ekyalo Namasumbi Lubega Isma ategeeza nti omutemu yakoosezza omukisa gw'okuba nti abantu bangi abali babbiddwako ebintu byabwe okuli ente, emmotoka, amatooke n'ebirala nga bwe yatuuse ku kyalo abatuuze balowooza nti bafunye eddagala erigenda okubayamba. Ekituufu asoose tubriefinga n'atubuulira nti yakozesa majini n'atabula ebintu bye era n'atugamba nti tewali obuzibu na kubanga fanga abakulembeze twali tutiddemu nga tulowooza nti wayinza okubeerawo embeera embi ne tumugamba twagala tufune poliisi ejje tuyambeko kukuuma butebenkevu n'atugamba tubeere bamativu tewali kigenda kubeerawo. Agamba nti olwamaze okubanyagako essente zaabwe yatabudde ebiragalagala ebyabaddemu obutwa ng'olwamalizza okubagabula yabalese nga bataawa n'amalamu omusubi. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.